Bamikwano mukomeewo, waliwo ekibadde tekitambudde bulungi. Video nenjijjako nevaako nekutuka. I'm sorry. Waliwo ekibadde tekitambudde bulungi. Video nabadde njitandise, mbadde ntandiseeko naye waliwo ekibadde tekitambudde bulungi. Video nekutukako naye maze neetereera. Mwebale kujja musharinge video obudde bugenze bamikwano. Waliwo ekibadde tekitambudde bulungi. Video nenjijjayo then nenjiddamu buto. Simanyi kiki nja kubuuza. Admin wange ali mu byuma ajja kunnyambako. Mu IT ajja kunkebererako kiki ekibaddewo, nange ekibaddewo sikitegedde. Bamikwano mwebale kujja obudde bugenze. Sharinga video, vuga video eno tugende mu maaso. Bingi nnyo ebiri ewaka, nsanyusa balaba. Imran oludde okulabika. Imran inbox me mukwano. Bwova wano inbox me enamba yange ogimanyi, bwoba togirina eri +9 +974 33939639 +974 33939639. Yes. Abalungi nsanyusa balaba obudde bugenze dakika 14 zigenze. Video nabadde nkedde naye simanyi kiki gibaddeko. Then nenkomawo. Leero ennaku z'omwezi ziri 11 omwezi gwa 5 omwaka 2021. Tugenda mu maaso n'essomo lyaffe liri erya Bible ery'ekkanisa omusanvu. Nebaza Katonda nti liyina kyerikoze munda mu mmwe. Tuli ku kkanisa yakumeka, tutandise essuula ey'okusatu era wandiika okubikkulirwa essuula ya kusatu, Revelation chapter 3. Tugenda kuva ku verse 1 up to verse 6. Ekkanisa si yakutaano. Ekkanisa yakutaano, yakutaano. Gye tuliko kati. So naye tugenda kuyitayo ko newankubadde obudde nga butono. Then tugende ne mu politics ali ewaka. Ebyokulayira. Twakira ku makya 14 mwenna mukimanyi ne tulonda omuntu waffe gwe twalonda tumumanyi. Ensi yonna ekimanyi. Yes, Museveni olw'okuba alina emmundu yeekazakaza yeefuula mbu ye mutuufu. Buli ssaawa abeera akuba akalango, aleeta awo abakuba obulango. Buli luvannyuma lwa dakika 15 nga nabako bajja. Bannange wali ayagala okwerayiza. Bannange temugendayo. Oyo oluvaawo dakika 15 nga byekwasa ajja. Flavia byekwasa. Bannaye tuwuliddeyo ayagala okwerayiza. Bannaye wali ayagala okwerayiza naye bannaye temugendayo. Tubadde tuli awo ng'enanga agamba bannaye bwe tukwata kuwa amawulire ne tukwata omuntu yenna ogenda kukulayira kuli. Kakati bannange bwe muba mu mutuufu abagenda okulayira, lwaki ebyera temubirika? So ebyo byonna njagala byogerako. Jjodde waakiki omanyi Katonda bulijjo twongera okusaba Mukama nti Mukama bano abantu njagala olaba Katonda yayogeza endogoyi. Mukama ayinza okukozesa ekintu kyonna. Jjoddewo akiiki yazze n'agamba bw'ati. Bamubuza lwaki? Mukwano nange leero nzize leeti. Video etaataaganyemu nenjijjayo nenjitandika buto. Dewo akiki bamubuuzizza. N'agamba tuyiyeyo amagye ewa Kyagulanyi yonna tugeetoolooza everywhere. Omanyi omuntu omukulu ennyo mu ggwanga wano kati nnamba emu w'eggwanga. Omuntu omukulu ennyo gwe tulina okukuuma ye Kyagulanyi. Abantu ne kyekintu mwakirabye bulala. Abamu temwakirabyemu makulu. Naye kyekintu kyabadde kinene nnyo. Nze kyovulaba essaala zange ebyo byensaba ngamba Mukama nti Mukama bano abantu tandika obbakozesa ebintu bye baali tebasuubira. Ate yali omuyaga agwana okubeera mu kkomera. Omukwasi w'abakazi, omusiyazi. Bye babadde bamwogerako kati bo bennyini be bakyuse. Dewo akiki yalidde emmere n'ayambala, n'anaaba bulungi n'ayambala.
nali emmere eyokya najja n'ayita press conference n'agamba bannaye temweraliikirira tuyiye amagye ewa Kyagulanyi kubanga oyo ye namba 1 w'eggwanga ate mmwe ne mukaba bannanga amagye navudde wano nga mbagambye amagye ago mugaleke eyo gabeereyo ekitebe kyaffe mukireke eyo bakikuume mwe mubaleke mwe kamba buulire bano abasajja Katonda ajja bakozesa ebintu Honorable Kyagulanyi yayogera bw'ati Honorable Kyagulanyi yagamba tujja kutuuka entebe nga tebamanyi na bwe tutuuse entebe waliwo ebintu ebimu bye ntunuulira awo nenneewo Yesu yagenda n'ayimirira olumu yali alina baayogera nabo ne bamwebuuzisa ebibuuzo n'abagamba naye kati muki kye mutamanyi kubanga byonna bye mumbuuza era mubimanyi kati nange ne bwe nababuuza temujja kunziramu bye mumbuuziza mubimbuuziza byonna naye bwe nababuuza temujja kunziramu ate ne bwe nababuulya temujja kukkiriza teyabaddamu kye bamubuuza bamwebuuza yegwe Kristo yegwe gwe tulinda yegwe wakola bwoti yegwe mwana wa Katonda n'abagamba laba nno bano kati mbagambe nti nno yenze olwo mukkirize oba muwaka ne bwe nakibagamba temujja kikkiriza ate nange bwe nababuuza temujja kunziramu ne bamaliriza nga ansa bagirina kuba yali abalaba munda mu bo nga ansa bagirina tiyagenda nga yeerangirira obanga byabakama yagaana okulangirira Honorable Kyagulanyi Akiki yamulangiridde omwogezi w'amagye ye yalangiridde tugendagenda step by step mujja labanga n'omulala Yesu yabuuza ebintu bibanga ebitono naye nga biba binene ebyo wayinza okubulayo ne TV n'emu egenda okwogera ku kintu ekyo ekyabaddenga ekitono naye nga kinene baatugambanga luli oyo mwana temumwesembereza oyo mwana musiyazi oyo mwana luminati oyo mwana muyaga ye yaleeta enjaga e Uganda okuva edda enjaga teyabeerawo e Uganda oyo mwana ye yaleeta ensigo z'enjaga n'agitunda n'agisimba e Uganda n'esaasaanira Uganda n'agiyigiriza n'abantu okuginywa oyo mwana gwe mulaba temumusemberera kakati emmamba ziri buwe kati nze mbuuza mmwe mununayo ki ew'omuntu w'omukyamu bw'atyo Yesu olumu yabuuza abayigirizwa be n'ababuuza naye mmwe mutambuleyo mu bantu eyo abantu bampita batya banjogerako ki bagamba kyeyo musoke mmwe mugende musome Bayibuli Yesu n'ababuuza eyo banjogerako ki Petero ye yali omujagujagu olw'okuba ye yali muvubi yavuba kodda yavuga ku zibodaboda yakola atya n'amugamba nze mbeera ku stage za boda nti otyo bagamba ki nti abamu bakuyita Eriya abamu bagamba nti gwe Eriya abalala bagamba mbuno gwe Musa Musa ye yazuukira abalala buli omu akwogerako bibye kubanga olina ebintu ebyenjawulo n'ababuuza ekyo bwe mubeereyo ekyo kye banjogerako nti n'ababuuza ate mmwe bentambula nammwe mwe mumpitaani Petero n'amugamba nze bwe nkulaba gwe Kristo wa Katonda n'amugamba gwe yawuliddwako ku bonna ekyo kibadde kisa kya Katonda gwe okunzuula nti ogwe musajja gwe Akiiki ekyo kyabadde kisa kya Katonda n'omanya nti namba 1 y'oli mwe byebintu mubirabanga ebitono ayi Mukama Katonda w'eggulu tuba tuteekwa okusaba waawe essaala yongera okufuka mwoyo w'obusiru n'ebyewuunyisa ku gavumenti ya Museveni ali mu kulaajana Museveni otugamba gwe namba 1 gwe fountain of honor simanyi gwakulira buli kintu kati otulaajanira tukole ki atulaajanira bannange temugendayo bannange temuwuliriza oyo mwana banaye temugeza ne mubiraba bagambye ne munnamawulire anaagendayo kati sooka owulire cowardness eyenkana bwe munnamawulire akkirizibwa okusaka munnamawulire alinga poli gwe wamma tova ku Jazeera beera ku Jazeera eyo togivaako kubanga ne gwe babadde banoonya yababuze malayika yabuuza omukazi gwe
okola ki wano essaawa zino kiki kyonoonya banti munnange Yesu bamuziisa ali wano Yesu munnange kati nnaku mmeka 3 ali muno mbadde nziza okulaba omwana w'omwanange mbadde ndese ekimuli kino kyekyafisse maama nziza okulaba omwana w'omwanange gye bamugalamizza Yesu n'amugamba laba kati ate ono lwaki onoonyeza omulamu mu bafu omulamu asula mu bafu lwaki onoonyeza omulamu mu bafu bakedde nnyo ne bagenda mbuno waali nabadde ndi awo nga malayika Jowera gy'ababuuza Jowero Ssennyonyi leero Katonda gwe yakozesezza n'abuuza UPDF lwaki munoonyeza omuntu ali ebweru ne mumunoonyeza ewu omusajja yatambudde dda tali wano amwagala genda omusange ku Jazeera laba nno bano UPDF abasajja balina intelligence bakira kumacha kulya kukola intelligence gwe mulimu oli akera kulya kunaba empulirizo ziri bwenziti bwebweni yabadduseko ngo tebamanyi nawo yayise wabula boba yangu ye tumusibireyo nga tabangayo kati bamunoonya buli wamu bakube essimu ate mwe bantu mwe mwegendereze abasajja batandise batomeza bategese omukolo ne bagamba mujje twagala wano abaana mwambala obutishaati bwa NUP n'enkofiira akyuka kati tukube ebifaananyi omujjemu oyambala obwa NRM bw'omala okukyuka nti tugambe nti aba NUP bakyuse ne badda mu NRM 55 family emu yagenze n'abalenzi 4 family emu nevaamu abalenzi 4 ne bagenda mbu bagende bali 5 siwe bukadde bubiri bwe bamaze okwambala obutishaati bwa NUP n'enkofiira nga abategesi we bali ba NRM bamaze obyambala bati bamaze bakuba ebifaananyi UPDF n'ebasalako bonna yabatutte mmwe mulekerawo okuyingira mu bintu by'omutamanyi omutima gw'ogumanyi kiki guli lwaki ogenda mbuna emitwalo 55 mama wange yali ayina engombo yali ayina obanjogero obalugero nti amaluma tegandiisa katulume mama kubanga ndidde nnyo amaluma olwo batta akatulume nkafumba enva kiki ekibaliisa olwo amaluma musazeewo okulya akatulume kati bayodde abaana bonna babatutte bagamba bano tubakwatidde mu meeting nga bateesa okwokya ekibuga abasajja banoonya accountability abasajja banoonyeza Kyagulanyi n'ababula banoonyeza ekiddako kibuze ndabyeko abasajja bakutte emmotoka ya Sakwa ne bagyokya mbuno bagikubye bomu enkolerere ya petroli emmotoka ya Sakwa yonna nejja neggwaawo mu bitundu bye naakulabye abasajja banoonya accountability tebagiraba banoonya Kyagulanyi tebamulaba gwe omanye ekintu kye bayita ekinoso waliwo ekintu kibeera mu mazzi bakiyita kinoso tosobola kikwata bwoti kiseerera nnyo kisobola okukuyingira kinywa omusaayi kisobola okukuyingira kisimba omumwa gw'ekiti ku kugulu ne kinywa kisobola n'okuyingira naddala nga kifunya awantu awali enkovu naye ne bw'okikwatako bwoti tosobola kikwata okisike kuba kiseerera nnyo Bobi Wine yafuuka politiko kinoso bagenda omukwata aseerera abayita mu buyisi bwati kati banoonya accountability ewuze waliwo akazitaako okulayira bategese okulayira n'aka Bobi Wine akazito bakawulira bakimanyi agenda kulayira bamuwulira ng'alayira ate bakimanyi nti yasaanye okulayira naye bamunoonya tebamulaba bamukwata tebamulaba badde eno tebalaba babuuza kyazzaako tekira mmwe taata wange yagamba bw'ati jjajja ng'azaala taata omusajja yatambulanga nnyo mu bantu ng'atambula abeera eyo bamuwawo ebyokulya alya biki ate nga muzeeyi ebiseera ebyo alina empalana z'ababbi ku kyalo yabakuba amasasi yakukola atya yakwata bano yasiba oli alina empalana awo n'agamba jjajja olwo agamba kitawe n'amugamba gwe taata weegendereze ojja kugwa we nandigudde taata weegendereze bw'oba olina kyoyagala jangu okiŋŋambe naye ojja kugwa we nandigudde nze nkubuulidde naye nammwe kambabulire mwegendereze mujja ggwa ojja ggwa wootandigudde ojja ggwa we banoonyeza oli kubanga ababuze abalemye gw'ojja ggwawo mu by'okusaaga kati famire emu abalenzi 4 mukulu waabwe yavuze na mmotoka ya kitabwe n'abagamba mujje tunone buno obubiri bagipaakinze mu paakingi bonna babatutte muzeeyi ate naye ne bamukubira essimu ne bamugamba nti batabani be babatutte
jangono ne motoka ye naye nadduka n'agenda none motoka nakomye okuwulira nga naye bakyamunoonya bamukuta anonye motoka ye oba yagizizza yeeka ekyo kyesinnamanya naye yabadde awo nga naye ate yeraliikiriza abewaka yadduse kunona motoka batabani be bana bonna baba tutema kindye omusango gwe babavunaana babadde bagenda kuukya ekibuga abasajja banoonya accountability tebagiraba baagala kulya kasembayo ekinoso kibabuze gwomanye ekinoso eddagala ly'ekinoso sijja ddibawa kubanga bajja ddinoonya mu politics bakwate ekinoso kino kyesaagala bakwate kino ndijja ne mbabuulira bwe kiriba kimaze waliwo eddagala ly'ekinoso naye bwe naakibabuulira waliwo political kinoso bajja kifunira solution omanyi nze ndi muvubi gwe ekintu bwe kikwata ku kuvuba ne bodaboda nkubira essimu nze nja kukubuulira ne babanga bakubyeko bodaboda yo nga abadde agivuga mubuzeeko najja nakunyonyola statement munnaye mbadde nkola bwe nti bodaboda yange bagibbye gwe nkubira essimu nja kukugamba nti eyo oyo yennyini yagibbye oba bagimubyeko ne bwaba talina nkovu waliwo gwe basobola ogibbako nga talina nkovu naye nga bagimubyeko bubbi nze nja kukugamba nti oyo ku byayogedde ye yennyini yagibbye kuba nabo bamanyi ozibba amanyi ayinza okufuna mune namukuba omuggo ku mukono najja nga aguzimbye guti najja nga omukono guzimbye guti n'omugamba bambi ng'olabye kasita obulamu bwe obusigadde gwe mbuulira nze nja kukubuulira nti oyo ye yeekubye omuggo bamanyi n'okwesala yesala wano n'atonnya omusaayi najja nagamba abasajja babadde kati abadde asala obulago nenkola bwe nti ekisene kikwata omukono n'omugamba banaye kasita owonye ye nagenda afuna entandikwa n'atunda eyo nayongerako ka saving kabadde alina neyeegulira eyiye gwombuulira nga nze nja kugamba nti eyagibbye oba bagimubyeko gwe bekikwata ku kuvuba ne bodaboda nkubira ebisigadde ojja kumbuulira kakati kikyembadde mbagamba mwekuume nnyo musigale nga muyimiridde ku mazima muve mbyogamba mbusimanyi mujje eno NRM egaba sente mugenda kugwa wenandigudde taata yagamba jajja gwe taata wegendereze va mu bantu ojja kugwa wenandigudde nammwe mwegendereze abaana baagudde we batandigudde mbune emitwalo 55 abantu bana bwe bukadde bubiri ng'ani abo bawa ekyo ekiri awo omusajja ddewo kyamusimatuse yagambye bannange kati namba 1 gwe tulina okukuuma yeoli bagezaako okukisiba naye amazima bagamanyi ye his excellence asirisi ne bwe bamunoonya tebamulaba eyo ye feva Dawudi yaddukanga ku Sawulo mu ngeri gy'ataategeeranga ne bamugamba Sawulo wuuyo ne bamulabako ne bamugamba wuuyo n'abula bwe zyu ne batayiza erudda n'erudda bannange bagenda okulaba ati nga Dawudi talabikako baddamu okumuwulira nti kati ate kakati nti kati afulumye nti ayingidde Palestine ali mu Bafirisuuti kati ne bamunoonya mu Bafirisuuti ne bagamba nti kati yavuddeyo ati kakati asaze ensalo ali wa Kiisi gwe olaba ng'omuntu abula bw'atyo weegendereze mweno musaaga ebintu bingi nnyo ebiri ewaka simanyi oba naabimalayo nabadde ndyawo nga zireeta Katumba Wamala ebyo bye beeyogeza ayi Mukama Katonda w'eggulu yongera okufuka mwoyo w'obusiru ku gavumenti ya Museveni ne b'officials be bonna eyo Mukama essaala nsaba ogiwulire Katumba Wamala yagambye bw'ati basooka bo bennyini ne bajja abo abasajja bajja ne batema evvuunike nga bakozesa ssente zaffe ne bagamba kati kano ke tutandise ebyenguzi temuli ekikwatagana ku ggaali ekikwatagana ku luguudo lw'eggaali tewali kigenda kululemesa Museveni nga yaguddewo eggaali endala zitambula ey'Ekenya etambula sibo Museveni yagigendamu n'agitambuliramu ey'Ekenya n'agamba bannange nga binyuma bannange naye nga bonna basima batandika lumu batema lumu evvuunike kakati twawadde tulyawo nga Kaseja agamba ffe tetwetaaga kuzimba bali basooke bajje batuuke wano kuba ate ffe yaffe tusobola okugizimbira mu nnaku 2 nentuuka ate okuva wali emaraba okujja okusala wano bajje wano e Kampala wano Kenya yebeesooka ezimba olwayo bwerumala ng'ate ffe tutandika konze wanji bannange kati nabadde ndi awo nga ne Katumba Wamala ajja
Katumba Wamala ye yagambye bwati ebyo nabyo yabyogeddeko naye nyina statement gye njagala okujjamu Katumba Wamala gye yayogedde ne ngamba bwe kibanga jeno bwatyo bwategeera nze sigenda kubeera jeno bwe kibanga ekyo kye kyamuweesa obwa jeno kitegeeza kubeera musiru. Katumba Wamala yagambye bwati gavumenti tesobola kubeera mu buli wantu wonna essaawa yonna bwe tuba banja service delivery nga Katumba Wamala agamba gavumenti naye ekoowa tesobola kubeera buli wantu wonna. Kati Katumba Wamala njagala otubulye temusobola kubeera wantu wonna mbulira kitundu kye mwali mwerabidde okujjamu omusolo. Mbulira ekitundu kye mwali mwerabidde okujjamu omusolo nti kubanga temusobola kubeera buli wantu wonna mu Uganda abantu temusobola bakolera mulundi gumu. Kati gwe mbuulira bwe kituuka ku musolo mpaayo ekitundu nga kyo mwakyerabira kuba kiri wala era ekyo kyo mwakyerabira okuva mu mwaka gwa 2011 tebawanga ku musolo. Ekyo kitundu kituwe awo tutegeere nti gavumenti tesobola kubeera mu buli kitundu kyonna. Ekyo kikolebwa statement yeekolebwa gavumenti yeekooye etakyamanyi byakukola. Bwe tuba banja enguudo nti syane na mu Uganda nnene mu mwagala tulime enguudo paka wa bwe kituuka ku musolo nga mujja gwe tuweeyo ekitundu kimu ekirimu eky'obugagga bwa Uganda oba golodi oba ki nga yo temutuukangayo ngera temukizuulanga nti nneeyo waliyo golodi oba waliyo ennyanja. Ekyo bw'okituwa tujja kukkiriza nti mu butuufu gavumenti tesobola kubeera buli wantu wonna omulundi gumu. Abasajja bayogedde ebintu eggulu eby'ekisiru. Omusajja yazze ne bamuteeka bulungi ku mawulire n'agamba nze nvunaanyizibwa ku manifesto ya NRM era making the sure nti tuteekamu tugiimplementinga era tukoze nnyo omulundi guno. Kino ekisanja kibadde ky'amaanyi nnyo tukoze ebintu bingi nnyo mu kisanja kino. Ne bamubuuza n'agamba twamaliriza tuyinza kubeera mu kisanja kimu ng'okoze olutindo lw'ejjinja at the same time n'ogula n'ennyonyi si byebyo byokka ate era n'ebirala. Ekisanja kya myaka 5 ku musimbi omuyitirivu gwe batuggyemu omuyitirivu ennyo ne ku musimbi omungi gwe beewoze ne bwe banoonya bye batukoledde tebabiraba. Nejjo Kaseija yakyogera ku mawulire n'agamba tukoze ebintu bingi nnyo nabo bennyini tebalaba. Nze kyenva neebaza omukazi Amelia Kyambadde bw'amala oggwa mu kalulu yakola statement n'agamba mu butuufu ne bw'onoonya kye tukoledde abantu tetukiraba. Amelia Kyambadde yakyogera ne ziryoka zireeta Nalweyiso anti alina eddoboozi ng'eryange. Akalulu kaba kakukubye oyo no Nalweyiso soko osiriki toyogeranga mu bantu kuba statement ng'eyo tekolebwa muntu ng'abadde minisita obikabikkako toyinza kujja noyogera mbuno kituna kye tukoledde bantu. Amelia weddeko naye nga Amelia yakiwulira. Amelia yeebuuza mazima ddala emyaka gye nkiikiridde wano yagamba mu butuufu tuluddewo nnyo bw'olwawo mu butuufu abantu beetamwa ate banoonya ne kye tubakoledde tetukiraba. Omusajja implementinga manifesto ya NRM yanoonyeza kyakoze n'agamba bakoze olutindo lw'ejjinja bazizaawo n'ennyonyi. Naye ekyo ekyennyonyi nkyogerako luli toyinza kutugamba nti watunda ennyonyi 35 ennyonyi 40 ozizaawo 3 mbuno ffe tukube engalo. Olwo tuba tugenda mu maaso oba tuba tudda mabega. Niyo abasajja abasoma be basinze okusuula Uganda omusajja akola statement n'ogamba Mukama oba nkwebaze kuba sina diguli ku mutwe ate nga bw'onoomwebaza nti Mukama nkwebaza kubanga tewasoma. Mutabani wange bw'aliwulira vidiyo yange aligamba taata yagamba okusoma kibi ate ekyo nakyo n'osooka n'okisazaamu. Niye ng'abaasoma kati be basiru bulijjo nsiiba nkibagamba abantu abaali ab'amakulu Katonda byatwerawo babeera ab'amakulu gye tuli baafuuka basiru. Kati abaali abasiru be bafuusa abagezi. Jjo omwana omuwala yaŋŋambye bambi amusole saagala kuyita pasita kuba saagala kuvuma. Pasita kitegeeza kivumo.
mu kisanja kiramba batugambye ebintu bibiri kati tukirire gendo onoonye speech yonna ebintu bye bayogera nga Magufuli afudde owulire Magufuli bye yakolera Tanzania mu myaka 6 mu myaka 5 kuba guno gubadde gutandise gwafiiriddemu mu myaka 5 gendo owulire Magufuli byakoledde ewaabwe kyokka nga yazze buzi nayo no myaka 30 mwegi anoonya byatukoledde kale n'ebirala bingi kati bwe bibabula ennyo ne bagattako covid mbu mu manifesto yaabwe batusuubiza okulwanyisa covid-19 nga manifesto yafuluma 2015-2016 batugamba mu manifesto yaabwe balwanyisiza nnyo covid-19 why banoonya kye batukoledde nga tebakiraba ebyo muwulira balajana bannaye temugendayo bannaye temugenda eri ow'okulayira eri bannange temugendayo why Uganda bazitoweredde batuulidde gwe wali obaddeko ewaka waliwo olumu omusobola otuuka awaka naddala nga mubadde mu famire nga nnyingi nga nnene awaka ne weeyawulamu maama ne taata basobola okufuna mwawe enkayana kati abaana abamu ne mugwa ku sayidi ya taata abalala ne bagwa ku sayidi ya maama naye wano taata bw'abanga wali awo nannyini waawo nga walimu ababa badde ku sayidi ya taata musobola okuwuliramu naye muganda wange bw'oba toli ku sayidi ya maama maama n'akukyusiza eriiso kwolwo oyinza okuwulira nga ensi ezitowa ife byatutuukako kewaka olumu abawala bali ku sayidi ya maama abalenzi tuli ku sayidi ya taata naye muganda wange twabeera fosti okudda ku sayidi ya maama taata tumuleke ekisooka tabaawo bamunonaawo ng'ebyokusaaga ne bamutwala ku poliisi okugenda okukola simanyi gundi alemeddeyo wiiki nnamba nga takomyewo waka mugenda muwira simanyi yagenze butambala bamututa empigi bakoze bwe bati kati nga mwe yabalekera akazito ka maama ne balyoka babakolako kati ne Museveni ne gurupu ye bwe bati bwe bali Uganda yabaddukako Uganda eri ku sayidi eno ate bo bali eno genda obuuze Simewo Nsubuga gwononya Simewo Nsubuga omubuuze yajja okubuulira engeri Uganda gyezitowa kati ne bwowulira balajana bannange temugendayo mwe mutuleke mwe mugende mu byammwe naffe tugende mu byaffe naffe tugende mu byaffe nammwe mugende mu byammwe nabagamba ekintu kitono nnyo tukole bwe tuti tukole URA ebbiri Museveni yerayizza nga ye president omutuufu ye abeereko n'owaffe agenda kulayira abeereko atekewo revenue alabe olabe bannayuganda bwe baagala okuwa omusolo gwe tukere ku makya omuntu anaabe ayambale tusimbe layini ku revenue ekamwokya wali nga tuwaayo tuwerayo Uganda yaffe empya olabe nti abantu baagala okuwa emisolo olabe obanga Museveni ekisanja kino anaafunayo omusolo ogw'emirembe tetwagala no ate mbumuna atekemu emundu ate biki URA ebeereye nakawa ne yaffe genda kubeera wano kamwokya olabe kakati awo wetujja otegeera Uganda yalondaani kitegeeza gavumenti eneesinga okuŋŋaanya emisolo ye gavumenti entuufu ojja kulaba ebyo bye baliko akazito bakawulira njagala okwebaza baganda baffe ab'e South Africa ne bonna abakikoze n'olunaku lw'enkya buli alina kyasobola okukola gwe buli alina kyasobola okukola kikole naye gwe manya tojja liiso kujja ziira teeka eriiso ku intaneti waleme okubaawo ekikuyitako njagala okgenda ku kyawandiikibwa ky'olwaleero kubanga obudde bugenze tusigaze eddakiika 19 njagala okgenda ku kyawandiikibwa ky'olwaleero ekiri mu kubikkulirwa essuula 3 tuli ku kkanisa ey'okutaano kubanga twagamba okusoma ekkanisa ziri zonna omusanvu buli muntu weezuule woogwa mukama bw'aba akulinako ensonga ogikyuse jjo nabalekedde ne homework kansuubire nti nno eyo vaasi ezasigaddeyo wansi mwazisomye kati tuli ku kkanisa ey'okutaano egamba bweti nti era
eri malayika ow'ekkanisa ey'omusaadi wandiika nti bw'ati bw'ayogera oyo alina emmunyenye omusanvu, alina emyoyo omusanvu egya Katonda n'emmunyenye omusanvu, nti mmanyi ebikolwa byo ng'olina erinnya ery'okuba omulamu era oli mufu. Jjukira waliwo oli gwe yagamba luli nti oli mwavu naye oli mugagga. Kati ate alina ono omulala gw'atugamba agamba olina erinnya ery'okuba omulamu era bw'otambula ensi ekulaba, bw'oyogera n'eddoboozi baliwulira, oli mulamu naye oli mufu. Tunula onyweze ebyasigaddeyo ebyali bigenda okufa, kubanga saalaba ku bikolwa byo ebyatuukirira mu maaso ga Katonda wange. Kale jjukira bwe waweebwa, wawulira, okwate, weenenye. Kale bw'otalitunula ndijja ng'omubbi, so tolimanya ssaawa gye ndijjiramu gy'oli. Kansooke nkume ku lunyiriri olwo olwokusatu, nti waliwo omuntu ng'oli mulamu otambula era olina erinnya ery'okuba omulamu naye oli mufu. Bayibuli egambye ekyuka otereeze n'ebyasigalira ng'obudde bukyali, kubanga bw'otali bikola agenda kujja, so agenda kujja nga mubbi, ne lwalijja oyinza obutalimanya, tolirumanya, naye oliba otambula bw'oti ne mwefeesinga gwe naye, kubanga togenda kumanya agenda kujja nga mubbi. Kati kisobokera ddala omuntu okutambula ng'oli mulamu naye ng'oli mufu? Bayibuli egambye n'ebikolwa byo byonna abimanyi, naye akugambye okyalina chance okutereeza ebyo ebyasigalira, nti wulira by'olina okutereeza obitereeze, kubanga bw'otali bikola olunaku lumu agenda kujja. Oyinza okubeerawo ng'olina ekintu nga waliwo ekintu ekikulumiriza okukyuka nga kikugamba naye kino ekintu kiveemu, longoosa bino ebyasoba, ekintu kino kiveemu, otereeza amakubo go ne Katonda munnange, ojja kugaana naye olunaku lumu oliba kyovaamu ekyo kyennyini. Muganda wange gikuwunyire. Jjo bwe namala okubuulira waliwo omuntu omu yajja n'ankuba essimu n'agamba bannange gwe ekintu ky'obuulidde nti nze we nabeerera e Kampala eyo nti otyo nali nina ekintu kyenkukuta nakyo, omusajja yali annemeddeko ng'omusajja afuuse omusajja, naye nga nkiwulira Mukama tanjagaliza musajja ono kubanga nali mu kikolwa kya bwenzi. Nengamba naye leka nsiibe ngambe Mukama nti Mukama ono omusajja anveeko. Aba nagamba okumanya nga yali akambwadde yagamba ngenda kusiba ekisibo kya nnaku 30. Aba azituuka mu nnaku 20 nga muziizo n'amukubira essimu, maama w'abaana oli wa jangu waliwo wano ekyatodde, jangu ono ne zino ssente. Kati ekirowoozo ne kitandika okujja, naye gendayo, naye ate nga ndi mu kusiiba, naye ate oli taata w'amaana. Kale gendayo ku lw'omwana, n'agendayo, bwe yagendayo teyavaayo. Kati ennaku 24 zaamumenyera bwereere. Naye nga eddoboozi limugamba vaayo, naye nga tavaayo. Naye bwe yali ajja ng'avaayo ku olwo avaayo ajja, simanya alinnya ekitipa kimuyambeko awo kimutambuze bino ebyo gundi agenda, kitipa ne kigaana okusiba, ne kitambula kikyo ne kiyita mu ttale ne kyambuka ne kikirira ne kikiika ne kisibira ku nkonge bwezzi, n'avaamu nga mulamu. Omuntu n'ava gy'avudde nga n'amugamba gwe longoosa amakubo go ote ne kyobadde okutte. Eyo ebadde warning. N'angamba bannaye byonna by'oyogedde bituufu, era bw'obadde ng'oyogera obadde oyogera ku nze. Ekikulu ngenda ne mbaliriza wano okubuulira buli muntu akubye n'agamba buno obubaka bubadde bwange. Teri mulala abadde nnyini bw'abadde nze ate ogenda kulaba nga n'omulala agamba buno bubadde bwange. Kitegeeza Katonda alina kyayogera nammwe. Bw'amala okuva mu gutipa nga gumaze okusibira ku nkonge, omuntu n'amuyita n'amugamba gwe nti
te ebintu by'okwataganye nabyo kwolwo yakkiriza nti Mukama alina kyamugamba. Kati Bayibuli egambye nti olina n'erinnya ly'obulamu naye oli mufu naye kisobola okukutaasa. Sooka kati otandike, sooka otereeze ebyo ebirala ebyo ebitonotono ebyo ebiriwo by'obitereeze. Bw'oba oyagala okudda engulu naye bwe kiba si kyekyo lwagenda n'okujja togenda ddumanya. Gwe mbuulira nti nno omubbi yakkubira essimu. Va kuba ennaku zino muganda wa Kagolo ono gwe bakata ne muganda we gwe basooka okutta yakubira banne n'abagamba bw'ati, bannange mugyebale nze gundi abasajja bantwala kunzita naye bwe muba munnoonya mujja kunnoonyeza bwe wati ne bwe wati we bagenda okusuula omulambo gwange era nze wenjogerera nammwe bagenda kunzita. Najjako essimu bagenda okuyandayanda bwe wati bagenda okutuukawo ng'omulambo gwe weeguli nga ye yennyini ye yabakubira essimu. Naye era nomukumuwamba ko tebamubuulira. Kati Bayibuli egambye nti tolimanya nja kugwa buggwi nga mubbi. Katugende ku lunyiriri olwokuna. Bayibuli egambye naye olina amannya matono mu Saadi kubanga jjukira ekitundu kire kyabaddemu ekyaki bakiyita Saadi. Naye olina amannya matono nnyo mu Saadi agatayonoona ngoye zaabwe era balitambula nange mu ngoye enjeru kubanga basaanidde. Olina abantu yali awandiikira ekyaki twagamba gwe kyaki nti olinamu abantu batono nnyo abatayonoonye abalina engoye enjeru amannya matono nnyo. Ebyo bye mbagamba twagenda ne tulowooza mbu ekyaki ze zaafuuka ekkanisa zino n'otuuka nga saaviisi eggwa n'ogamba eno yunivasite lino ssomero nga bangi nnyo bavaayo gwe bati saawa nnya bakyali mu kkubo batambula badde ewaka n'ogamba maama bano abasajja eno ekkanisa Katonda nga yagiviirayo. Bayibuli egambye mubalaba bangi nnyo naye amannya galimu matono nnyo abatayonoonanga kyambalo kyabwe abatayonoonanga ngoye zaabwe ez'omwoyo. Wano ojja balaba nga bambadde bulungi banesenese bambadde ebintu ebinyirira. Abasajja bambala essuuti nga abasajja bambala amasuuti nga tebagooza na mazzi petulooli era essuuti yo woogitera mu mazzi oba ogyonoonye nga bagula petero kalooli. Naye na jjajjange ng'amuyita petero kalooli ng'agula petulooli yayoza essuuti musajja nga munyirivu nnyo n'essuuti ye toyinza na kugisemberera. Naye Bayibuli egambye engoye zaabwe ez'omwoyo ziddugala batono nnyo gw'obalabirawo nga bafuluma n'obalaba nga bangi nnyo. Bayibuli egambye nti mmwe ab'omu Saadi muli bangi muyina erinnya ery'okuba balamu naye muli bafu era mwerabanga abangi ennyo naye mummwe batono nnyo abatayonoonanga kyambalo kyabwe. Ebyambalo byammwe byonna bwe mbitunuulira byonna bifu. Bayibuli yegambye. Kati tokkirizanga kubeeranga mu bulokole bwa kikungo. Tokkirizanga kubeera mu bulokole bwa kikungo kubanga endongo ennyingi eri gwe waliwo bwayisa olu yakwata bwayisa life kyaki kolo nga tulina kamiliyoni wa Yesu nabamu oyo omulenzi mwogerako nnyo baali luddawa Sekumatini kona endongo ya Yesu esimbula kona ebiseera ebyo ng'omuvubuka ali awo ng'oyogerako awo. Katulairo genda olabeyo ekkanisa nnene bweti abantu batono bagisimbanga n'okubamala tebamala. Kati olwaleero bw'alaba ekkanisa egenda agamba naye ono bujinga eyanzimba okumpi yammalidde abantu. Awo olutalo ne lutandika. Bujingo senyonga ne beegira gwe bw'otafa ne mukazi w'omwenda ne mufa ne muggwawo sigenda kutereera. Naawe oli kasajja kabi nnyo gwe wazannya biki zaala ne gundi oli kasajja kazibu nnyo oli na kalogo bayombera bantu. Naye nga Bayibuli egamba Yesu Katonda yasuubiza Jonna kyogeddeko. Katonda yagamba Musa bwe mugendanga e Kanani ne mutuuka muzimbanga ebibuga ate nga bingi abantu bano baddukiremu.
kati ekkanisa okuba ennyingi wano na wali si tekyali badde kizibu bandibadde proud nti bannange ekkanisa nga nnyingi nfunye n'ekkanisa endala wano enziriridde abantu bajja kuwona. Naye kati ewaffe si bwe kiri, ono Bujinge yanzimba wano okumpi ye yantwalira abantu ye mu bitundu byonna yalaba wano, ate nga walindiko ono kakande nabbi wa bulimba, ate luno olubadde lusigadde olutaliiko muntu ng'abeeno bo bajja, ate wali ne wagenda Bugembe n'antegamu ebyo. Naye nga Yesu okumanya Katonda yali musajja mu kyayogedde kiba kyekyo. Musa bw'amala okufa nga tayingiddinga n'akigamba, yaddamu n'akifutinga ekigambo n'akigamba Yoswa, n'amugamba Yoswa nga bwe nagamba Moses. Kati gwaliwo kubanga oli teyasobola kuyingira. Kati nga bwe mutuuse wano nga mugenda kuyingira, bwe mutuukanga ozimbanga ebibuga ebyo kubanga wali abajja okujja nga badduka. Kati omuntu abadde adduka ng'ava ku Apollo ate abamugoba bamuli bubi nnyo. Senga yeyongerayo okugenda okuwetawo ku Shero, simanyi toto ya Shero. Ku toto ya Shero, toto ya Shero badde ogimanyi. Nagibabuulirako wano. Awo ku ssatu waliwo toto ya Shero. Kati omusajja okudduka kirira waakiike bw'ati agende wali ku gundi ku Life Church, abasajja baba bamukutte. Kati amenya bumenya wano bw'ati n'agenda ku kibuga kiri ekya Kanani. Bayibuli egamba bw'ayingira mu ggalewo mumutaase. Kati ono Ssenyonga yandibadde proud nti ekigambo kya Katonda kituukiridde, ekibuga ekirala kizimbiddwa okumpi ne kino, abantu baddukiremu bawone. Kwandibadde kwebaza Katonda. Twandibadde tubalabako nga ku Sande emu Ssenyonga yabuulidde wa Bujingo, nga Bujingo yabuulidde wa Ssenyonga, nga buli omu tabadde wuwe. Ssenyonga n'abuulire wa Bujingo, Bujingo n'abuulire wa Ssenyonga, ekitiibwa kya Katonda ne kirabisibwa. Naye nedda, Ssenyonga ne mukazi we bwe batafa, ate si Ssenyonga yekka, Ssenyonga ne mukazi we bwe batafa, nze sigenda bikkiriza. Bali mu bibuga ebitaasa abadduka. Omuntu omu yambuuziza wano nti naye bannange pasita nawe tulekeemu, ne Museveni bwadduka n'ayingira tumusonyiwe iye. Tulabanga Museveni tumusabira zino essaala. Bweka Mutanda Bayibuli etugamba bwati, bweka Mutanda n'adduka emisinde nayinga nagamba banange omuzimu gwa Kawuma, omuzimu gwa Kawuma gubadde gunzise, banaye munsonyiwe mumpe ku mazzi. Bayibuli egamba mugamu waganywe era mumusabire mumugambe tokiddangamu, era kimukakatako akome ku Kawuma, akome ku Franka. Hagambe banaye munsonyiwe bannayuganda. Nzise bannayuganda naye banaye Mukama ndeese. Era tumusabirirawo ne tumwatuza obulokozi era tetumuwayo ne Hege. Tulabanga Hege munoonya ne mutabani we ne badduka ne bajja ebyaddala ne bagamba bannange mututaase Hege etugoba. Hege etugoba mututaase, bw'ayingira mu bibuga ebyo Bayibuli egamba mumuleke, temumuwanga nayo. Mugenda kugamba ono omusajja twamulaba wa SF si kyo bulabanga asala mustachi, kati atandise okuleeta ebigambo ebisonyiwa Museveni. Munkwate bulungi bw'aba yeenenyezza. Bayibuli bw'egamba mumanyi Petero mumanyi Paulo kiki yakola ekkanisa? Yatta abalokole, yatta abakristaayo n'ekkanisa n'azookya. Oyo Paulo gw'olaba teriyo mu Bayibuli omwo mu ndagaano empya ya Yesu, tewaliyo muyigirizwa yawandiika bitabo ng'ebya Paulo genda omumpe. Yawandiika ebikola by'abatume, n'awandiika Abaruumi, n'awandiika Abakolinso, n'awandiika Titus, n'awandiika Hebrews. Genda yonoonyeze. Peetero yatambula ne Yesu n'amuhaaginga n'amugamba gwe Peetero nkusabidde gonziriridde mbigire. Okimanyi bano bapaapa batandikira mu Peetero. Yesu bwe yali asigira ekkanisa yatulekera paapa ye Peetero. Yatandika ye paapa eyasooka. Abakatuliki bo ne bajjawo oyo paapa gw'omulaba yabeera Peetero w'ekkanisa w'ekereziya. Naye ne Peetero teyakola mulimu Paulo gwe yakola. Oyo omusajja ayinza okumala okutta bannayuganda bw'atyo n'adduka n'ayingira mu kibuga eno okukakana nga Mukama amugambye naawe genda ozimbe ekikyo.
nga tulina okugenda tusabire wa Pastor Museveni ate nga tulina okugendayo bw'aba yakutekayo nti wewali okusumululirwako ng'olina okugenda wa Pastor Museveni akutegeka emikono akusabire era osumululwe genda olabe Pawulo kiki yakolera ekkanisa eyali yatta abayigirizwa si buulira njiri yakusonyiwa Museveni. Museveni alina kufa atuviire senga aba teyeenenyeza. Alina kufa atuviire obukulembeze bwe bukomanja Yesu manyinja dero bannange ennaku zidduka buli ali eyo kuba mu ngalo ez'amaanyi ogambe Mukama tukwebaza kubanga olunaku lw'enkyo otugonya Museveni ebisigadde y'anaamanya ye wanaalemerako yamanyi. Sawulo bwe yalemera ku ntebe ya Dawudi yamaliriza aliwa ali mu ssabo. Teri kintu kizibu nga kulemera ku ntebe etaliiyo mumuleke enkya lwatukoma bweka mutanda nagiremerako omuliro gwayokya Sawulo n'adduka yatola ne ku konvoyi nsiba nti yabagamba bwe tugenda ffenna nga bwe tuli eno konvoyi yange bagimanyi bwe tusimbula wano ffenna bajja kummanya n'agamba kandiho gw'obojja ne mutabani wange Muhoozi yakwatamu abo abantu babiri bokka Bayibuli egamba konvoyi yagireko emabega n'akwatayo abasajja babiri n'abagamba mungoberere. Kabaka wa Isirayiri najjamu ebyobwakabaka nayambala jini ate nga ya damage n'ateekako Caribbean n'agenda agiteeka wano bw'ati ng'agiratunuzaako limu bw'ati n'atambula ng'abobinga bw'ati nga ne bwakuyitako nga tusobola kumumanya nti nno oyo Sawulo yagende wa Mama Fiina n'atambula wano ogamba eno damage nga yakabi. Tuyinza kukkiriza nti nno Museveni ayambadde damage mugamba bugambi ono muzeeyi alina ekyati afaanana Museveni kumbe yazze bulenge wa Mama Fiina. Entebe yayokya Sawulo ng'alemedde mu ntebe ya Dawudi. Museveni akalembereza kabadde alina kakuba nti constitution ebadde emuwa ennaku z'okutuuka enkya kati mumuleka agiremeremu enkya mulitubuulira. Kyova olaba bw'oba omanyi ebintu by'omwoyo tosala na kubonaabona. Kyova olaba olumu omuntu ajja nga yenna waliwo omukyala yaŋŋamba mwana wange nkukubidde n'ebyenda mbisibye n'ebyenda nsoose kwesibamu wano kigoye mwanange nfa konze kikijajja munnange Bobi Wine bamusse olwaleero ne mubuuze jjajjani amusse nkugambye bamusse abasajja nagenda okuyogera naye nagamba bannange ekigoye nkisumuludde kakati ndi bulungi ffe ebintu byonna kasita bijja tusooka bitunulira mu mwoyo tubuuza Mukama kiki kino kigamba ki. Tusaba watumala okusaba tukkiriza nyina post gye nakola nga bakakuba gundi oyo mwana wa Ghetto TV Ashraf yes nga bamuleeta olwa babwati nagwa wansi ne ngaba nayo mwana bamusse ne bamukyusa nga alimu akalamu bwati nenfukamira we nali nensaba bwe namala okusaba bwenti nga bamuleeta ali mu kkubo nga tebannatuuka Namasaka nga bakyali eri nga tebannamutuusa na mu ddwaliro eryasooka eri gye bakubira abannamawulire babagambe simanyi mbunaani collateral damage simanyi collateral damage nenkola post ne ŋŋamba Ashraf Mukama akwongedde chance endala akuwadde obulamu omulundi ogwokubiri togenda kufa ogenda kuba mulamu nembikomya saddamu kuba nali maze obyogera nga kiwedde nga nze mbirekedde Katonda kuba sinze emponya nze bwe namala okumusabira kukikola nempostinga era olunaku olwo bwe lulituuka Facebook y'amazima ejja kizza. Juzi wano tubadde ku Mr. Update ne tufukamira ne tusaba ne twegayira ne ngamba kiwedde Mr. Update ojja kulayira ne mu parliament ojja tuula oba ali ku oxygen oba ali ku biki oyo chapter yenze nagiggala eya Ssaabasajja Kabaka eyo nagiggala kati ndi mukulwana n'ono omusajja kuba ye Katonda yatulagira ddala ng'ayina omutwe tugusalako naye ng'eno eriyo oluliba lugukwata kati ndi mukulwana n'olwo oluliba buli lunaku ngamba Mukama olwo oluliba lukutuke omutwe bagusala guvaako guddako gwezimba guddako ekyo kati kyetulwana nakyo. Waliwo ekintu kyetulwana nakyo ekyo ate ekyo kyansi ya mwoyo mwe bino byemulaba n'agamotoka waliwo ŋŋambe maama agamotoka ogalabye awo gekamuukya gabeerewo agagamotoka ga bannayuganda kuba ne bwanaavaawo agenda galekawo agenda nago Museveni agenda nago oba gagenda kukoma ku Museveni ye talina ge yasangawo yagagula ku ssente za nteeze oba ku musaala gwe agagamotoka tetulina gatya ga bannayuganda ago gennyini mugenda gayimirirako wano ku celebration
oba nkya oba sincha agagamotoka mugenda gayimirirako abantu ba bulijjo mu celebrating okugenda kwa Museveni. Mbabuulidde lwonna lwagenda okutandika n'enkya Museveni okutandika n'enkya leero ssaawa 6 enkya essaawa zasuubira okwerayirizaamu ze ssaawa zalina okuwandinga ova obuyinza abuwe Kyagulanyi era bwamunoonya n'abanga tamulabye atubuulire wakati tumusindikire Kampala atwale instruments of powers azitwale emagere kitaawo azisangeyo naye Museveni azejjeko bw'aba ayagala okwewonya ekikolimo ekyo bw'aba ayagala okwewonya omuliro wakiri ayite ebbabbi azimukwasa oba Lubongoya Secretary General afuna omuntu yenna asobola ozimukwasa nange okuva wano kineetagisa essaawa zibanga 6 zokka 7 nsobola omusanga ekkololo bw'aba wira talina gwaziwa nze wendi nja zituusa naye azejjeko ebbanga lyanambala nga aziremedde bw'ati mugenda ziraba mugenda laba ekigenda tuka ku Museveni mbabuulirira wano mulijja ne muŋŋamba tumaleyo olunyiriri luno. Olunyiriri olwokutaano bw'atyo awangula alyambazibwa engoye enjeru. Jjukira yagambye nti engoye zaabwe ziddugala. Owulidde kati agamba bali abatonotono abalimu musigale nga mulwana bwe munaawangula bebe nti awangula alyambazibwa engoye enjeru. So sirisangula n'akatono linnya lye mu kitabo eky'obulamu. Eyo essaala bulijjo ngisaba wano nti Mukama wandiika amannya gaffe mu kitabo eky'obulamu. Wano agambye nti omuntu gw'alwanye n'awangula n'olwana ng'oli mu bantu abangi naye ng'olimu omu nga gw'oyina olugoye olweru. Banno bonna olugoye musula mu hositero naye banno bakomawo 7 nga batamidde n'okusesema basesema. Olya kawunga na bijanjalo bo badda ne KFC gwe tokaayana baleke engoye zaabwe ziddugala ezizo zitukula. Bakomawo ne ssente empitirivu 5,000 gwe sirika 5 gaabwe gabalekere gye abaana bagenza okunona 5 ga NRM genda obanoonye gye bali bazadde baabwe bali mu miranga. Era ye yasigadde ewaka n'ataano naggali 5 ye gy'ali ewaka abaaganoonye genda obabuuze gye bali. Bayibuli egambye bweti nti so sirisangula n'akatono erinnya lye mu kitabo eky'obulamu era ndyatula erinnya lye mu maaso ga kitange ne mu maaso g'abamalayika be. Olw'omukaaga alina amatu awulire omwoyo kyagamba ekkanisa. Gwe oyinza okuba ng'olina ebintu by'oyitamu bingi naye sooka owulire sooka ogambe ekintu kino kye ŋŋenda okukola olugoye lwange kiruleka lutya. Bw'oba toyagala lugoye lwo luno olw'okungulu oyambadde ogenda kukola emmotoka neeva eri nekkuba amazzi pya era ogambirawo bodaboda tuddeyo ewaka nkyusa olugoye. Bw'obanga luno olugoye olugjamu luli olw'omwoyo ddo wakalwonoona emirundi emeka nga tonnalukyusa akantu kakugwako oba otambula bwoti mukyala abeera atambula ati ku Kampala road ayitawo kikalooli ne kimupima bulungi kimupamya nagamba oh Jesus Christ my God now see najjayo akatambala neyebikako nagamba please sikyagenda nzizaayo ewaka. N'agenda n'akyusa olugoye ng'ate nabadde atuuse abadde wano ku Kampala road wano ng'agenda ku Serena naye ng'ava Bulenga wallahi alinnya n'addayo ebulenga akyuse luno olugoye naye olw'omwoyo alwonoonye okuva 82 paka kati takyamanyi na bwe lufaanana. Olwo ddwo kyalukoze naye olwo ddwo talufaako. Bayibuli egambye lukyuse. Bayibuli egambye tandika okulwana nalwo kati nalwo olutereeze kubanga olina n'erinnya ly'okuba omulamu naye oli mufu. Jjukira ate oliyo Oweri yamugambye gwe weeraba oli mwavu naye oli mugagga in bracket. Kiri mu bracket ekyo eky'obugagga. Weeraba nti oli mwavu naye oli mugagga. Ono amugambye weeraba nti oli mulamu naye oli mufu. Eyo ye Bayibuli kyemugamba buno nze mbasse. Nze mbabuulira ekyo kyensomye mu Bayibuli.
eno enjiri musobola n'obutagiwulira walala gwe yagiwulirako ginnyonnyole amini gwe yagiwulirako gyejjukire ate temutuuliranga ekigambo ne bubanga ng'otegeddeyo kimu kibuulira omulala ne bwoba otegeddeyo eki kibuulira omulala totuuzanga information naddala ate ey'omwoyo. Omukazi senga yakeera ku makya n'agenda ku ntaana ya Yesu ne bamubuulira ebyo n'agenda ne yeebikka. Yesu yandibadde Galiraaya yekka, naye omukazi olwava ku ntaana yatandikirawo bannange mugyebale mukyalima ono yazuukidde. Era mmwe bakyala mmwe tebabalimbanga mbwa eri abantu abalina enjigiriza mbwa abakyala tebabuulira njiri. Maama, abakyala be basibukako enjiri y'amazuukira ga Yesu. Era senga teyali mukyala era tebakulimbanga, abakyala be batubuulira enjiri y'okuzuukira kwa Yesu. Senga yagenda ne yeebaka n'amutagoogera, ate omukyala bw'asalawo okutambuza amawulire gwagatambuza abakyala boogera. Mama gundi naawe okola kyoli eyo tonnabitegeera, oli yazuukidde bangambye agenze Galiraaya. Oyo omukyala oyo naye awo we yabiteeka n'adduka n'agamba munne. Kyova olaba ng'enjiri yayanguwa okutambula, yatandikira mu bakyala. Mmwe bakyala mmwe musituke mubuulire enjiri, munnammwe yagibuulira n'ababuulirira ddala amazima. Yababuulira ebintu bibiri, azuukidde taliiwo wali, ate n'amwagala musange Galiraaya. Alagirira banne nga ye tannagendayo, naye ali confirmed, malayika yamugambye nti amwagala ali Galiraaya. Bakyala mmwe tebabanyigira mu ttooke. Kyova olaba omukyala bw'asituka n'ayimira mu kintu, gwoba ng'okyabuusabuusa, genda emukono. Bw'otuuka emukono linnyeze Nakabago, bw'otuuka Nakabago vaamu buuza nti mundagire omukyala gwe bayita Betty Namboozi. Ojja tegeera nti abakyala balina amaanyi. Abakyala obalaba misana, ekiro batambulira ku waya, bw'obalaba dduka naddala nga yasazeewo okukola ekintu. Bakaluba Mukasa yagamba bw'ati, atatya Nambooze gwe ntya. Oyo Bakaluba Levulanda yagamba muli wano, nze atatya Nambooze gwe ntya. Akakazi kasooka ne kangoba wano nenziruka neŋŋenda eri n'eri ne kangobayo. Nfunye emirembe nga neegasse nako mu NUP. Kyagulanyi weebale kujja. Yoyo omukazi baddeyo ne babafeebya ne babeera eyo ne basirikira eyo. Naye omukyala bw'ali yambala najja nagamba kakati amawulire ngenda gatambuza, bw'omulaba dduka. Wamma bakyala mmwe mugende mubuulire enjiri ya Yesu, mugende mubuulire enjiri, mwenyigire mu bintu ebigasa eggwanga lyammwe. Museveni talina kintu kizibu kyafunye nga revolution ye nejjuddemu abakazi. Era naye kyekyamuwanguza nti bwe yali ajja abakazi bamuyamba nnyo. Kati yagezezaako bakomyawo, omukazi mulalu akuba essimu agikyajinga. Kati nebuuza, omulalu akyajinga ddi essimu era agikyajingirawo? Omulalu akuba essimu agikubiraani? Mbuno lwakomezaawo abakazi nedda, ejjengo lyakyuka, abakazi bali mu NUP. Genda gwolabe NUP. Besigye ekimu ku kyamulemesa ogundi kimanyi, yali alina yawo abakazi abatonotono abayivu abaasoma. Ffe tumanyi, tuyina ne bali abatamanyi kuwandiika linnya lyabwe, tuyinayo baddokita, tuyinayo ne bali abayitirivu ennyo nga tamanyi nabwe bawandiika linnya, naye awulira Museveni amutuuse wano. Abo bw'obalaba dduka. Wamma bakyala mmwe musituke mugende mubuulire enjiri. Ebyo bagamba omukyala tabeera pastor. No, Pawulo awandiika bulungi n'agamba naleka Feibe egindi alidinga ekkanisa. Feibe musajja. Pawulo yawutandika ekkanisa kuba ye yali mutume, n'agitandika n'agirekawo n'agikwasa Feibe. Kati eriyo abalina egundi, simanyi omukazi tasobola kusumba yekka, omukazi tasobola kukola kintu yekka. Genda obuuze bannakampala Musisi kye yabakola. Mukazi genda obuuze Lukwago nti Musisi yaani. Olwo lujja otegeera nti omukazi bw'asalawo okukola ekintu akikola. Mmwe temunnabakikola kuba temunnasalawo. Era lwe munaasalawo, mujja kutya nno bannange. So mu bufunze obudde bugenze, ebyo bye bimu ku bye mbadde mbaleetedde. Mmwe temufaayo, emikolo gyaffe gy'okulayira gigenda mu maaso. UPDF egikutte bulungi nnyo, era omwogezi wa UPDF yatugambye balina okutuwa ku baffe number 1. Ekyo mwakiwulidde okuva mu kamwa k'oyo omusajja Akiiki. Bye bakola babimanyi. Ebyo ebimotoka temuddamu kubidduka, temubitya, babigula ku ssente za musulu, ssente zaffe
tewali kibagenda Museveni bwagenda agenda yeka ajja birekawo era gwe yeteseteese okubivuga mu gavumenti eddako tandika okunoonya license yabyo tandika okunoonya license evuga ebimotoka ebinene kuba kati gwe ogenda obivuga Katonda omulungi ow'ekisa abampeera omukisa katusabe ayi Mukama Katonda w'eggulu Katonda wa Ibulayimu Katonda wa Isaaka Katonda wa Yakobo era gwe Mukama Katonda w'Erisa gwe nnyimirira mu maaso Mukama nzija mu maaso go olwaleero mu kiseera kino Mukama nyongera okukwebaza kubanga olugendo lubadde luwanvu emyaka 35 nga Museveni atufuga nga akwata ddamula ya Uganda oba mu bulungi oba mu bubi n'atufuga emyaka 35 gibadde gya nnaku gibadde gya maziga gibadde gya kukaaba gibadde gya miranga gibadde gya musaayi naye Mukama nkwebaza kubanga omusaayi gukomye leero enkya tukrossinga Mukama tugenda ku saidi ya Jordan tumalako eddungu weebale Mukama kubanga oli mukulu weebale Mukama kuba otuwonyeza Museveni weebale Mukama kubanga obadde wa mazima Mukama bangi bannaffe bo batugenzeeko mu lugendo luno naye tukwebaza kuba abalamu tukrossinze enkya emyaka 35 gikoma nkya Mukama tukwebaza kubanga ogituwonyeza naye mpulira nti akyateeseteese Mukama omusajja oyo akyateeseteese okweremezaawo naye bwe kali mutanda ayi Katonda w'eggulu bwe kali mutanda n'alemera instruments of powers Mukama kakati Mukama zimuzitoowerere zimwoche omusajja oyo alidduka n'agenda eri omukyala aliko omuzimu ogw'endooli amulagule mu linnya lya Yesu Mukama Museveni bw'alemeranga mu buyinza omufuulanga ekitagasa omufuulanga ekisekererwa Museveni alisekererwa paka ensi eno lweriggwako Mukama Museveni alifuuka ekyenyinyalwa erinnya lya Museveni lirifa ne famire ye bwetyo erifuuka ekyenyinyalwa okuva ku ye paka ensi eno lweriggwawo era Mukama Museveni bwe yeremeza mu buyinza omufukeko omwoyo w'obusiru omwoyo w'obugwagwa omwoyo w'okukyayibwa omwoyo w'okusemba omwoyo w'okulwala Bayibuli egamba nti omanyi n'okubasuula ku kiriri gyo wagambye nti oli musuula ku kiriri Mukama osuulanga Museveni ku kiriri ne yeebaka n'atamanyi oba buzibye n'atamanyi oba bukedde paka lwalisesema instruments of power n'azikwasa omutuufu alina ozikwata ezo Mukama zifuule ekikolimo gyali zifuule obuzibu gyali zifuule omulabe we mu linnya lya Yesu senga aziremera olunaku lw'enkya naye bw'aziwaayo omuwa omukisa omusonyiwe n'ebyamusobako naye bwe kali mutanda ayi Katonda w'eggulu leka ategeere nti mu ggulu waliyo Katonda nga fulaga ya Uganda bwe yava ku keesi ng'ateekako ekimuli n'egwa Mukama Museveni alabe buli kimu ng'obuyinza bumugendako nga bwe yalabako olwo spiritual simba eyo nga happeninga mu maaso ge n'atataza bendera yo senga yagibakira mu bbanga Museveni yandibadde akyasobola okutaasa obukulembeze bwe naye okuva lwe yamuleka neevaako neegwa bwe butyo obuyinza bwe bwagwa olunaku olw'enkya leka akikonfaminga ekkololo anti yeetutte nga tewali amuyise Mukama kimulage mu linnya lya Yesu era nsabira bawala bo bano Mukama ne batabani bo bano Mukama tusomye ekyawandiikibwa mbu bali eyo bangi beeraba bangi tweraba tuli bangi ate mbu tuli balamu twogera tutambula tuli balamu naye mbu twafa dda Mukama tusaasire ogambye tutereeze ebyo ebitonotono tuddewo Mukama nti onootusonyiwa Mukama nsaba obeeko omusajja n'omukazi gw'osonyiwa olunaku lw'olwaleero abadde atambula nga tamanyi nti ekyambalo kye kyayonooneka abadde atambula nga tamanyi nti mu butuufu ebintu byamusobako naye leka abitereeze Mukama nga bw'omusuubiza nti aliyambala oli mwambaza olugoye olweru Mukama otwambaze engoye enjeru Bayibuli egambye tutambule naawe otwanjule mu maaso ga kitaawo ne bamalayika be Mukama wulira olunaku olwo ng'osoma nti ono yali ASP ng'ali eyo nti naye ASP asimuwire ono omwana awangudde mwambazizza ne suuti enjeru Mukama ekyoleka tukifune mu linnya lya Yesu Bayibuli egambye mbwira bwe tubitereeza togenda kusangula linnya lyaffe n'akatono mu kitabo ky'obulamu Mukama leka amanya gaffe gabeere mu kitabo ky'obulamu Mukama leka tuwangule ensi eno mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda ayinza byonna Mukama abalwadde mbasabidde ababanjibwa mbasabidde Mukama waliwo abalina amabanja amangi
mukama ngaba tukwebaza kubanga babadde bakyasobola n'okwewola kubanga ate eriyo n'anoonya okwewola nga talina we yeewola kati n'okwewola n'ekyo tukikwebaliza mukama nti ate ono amabanja agalina kuba abadde alina abamuwola naye neyo siteepu tugimuggyako olwaleero leka aleme kupaakinga awo kulwokuba alina abamuwola mu linnya lya Yesu taliddayo kwewola leka abasasule taliddayo kwewola naye awoleko lwaki ye gwe bawola bayibuli egamba tulibe nti bwe tutambula naawe tulibeera mitwe tetulibeera mikira tetwewole ffe tujja okuwola leka kati naye awole kuba abadde yeewoze nnyo ebbanga ddene mu linnya lya Yesu mu linnya lya Yesu kati mukama tusitule waliwo alimye ebintu bye mukama awulira ye sizoni erimu obulamu bwe muleke musituleyo mukama bw'aba yagala musana gumuwe bw'aba yagala nkuba gimuwe mukama bw'aba ebyalimye bikwateyo bivemu nga bw'abadde abisuubira mu linnya lya Yesu bayibuli egamba nti Ibulayimu yagenda n'atandika mu kisenyi n'asambula ekisenyi awatali kintu bayibuli egamba n'alima ensujju n'alima ebintu bingi bayibuli egamba nti n'ajjamu obugagga ng'abagagga ab'ensi yonna ne bwe beegatta tebamusobola naye nga yatandikira mu kisenyi n'asimba nsujju mukama waliwo wano ate waliwo wano omuntu asimbye ennyaanya ze muleke ennyaanya eyo esanga akatale waliwo omuntu akubye bbulooka ze mukama muleetere omuntu azigula ebbeeyi mukama buli omu kaabadde akalandira kasigaza akatono waliwo oli ng'asigazaamu ccupa y'amafuta Elisa yagamba bw'ati kati oyina ccupa emu yokka mu nsondayo nti genda weewole genda osaba amapipa otulule eccupa eyo mu bulamu buno obwaffe obw'enseene ey'omubiri kyali tekisoboka tekina wekigira practically tekirina naye bayibuli egamba nnamwandu n'agenda n'asaba tanka n'asaba amapipa n'asaba baketi n'asaba ebikopo n'asaba jaaga n'asaba peyiro n'asaba obulobo buli kimu kye yasobola okusaba bayibuli egamba n'attulula amafuta nga tegaggwamu era bye yasaba byonna byamala kujjula amafuta ne gakalira kati mukama noona alina akantu katandikirako kazimbulukuse mu ngeri eyo ayi katonda w'eggulu ave mu kizibu kyalimu mukama kozesa bannamuŋŋoona waliwo nnamuŋŋoona ezaliisa Eriya myaka 3 n'ekitundu ng'alya ennyama n'emigaati buli lunaku naye nga ne binnamuŋŋoona tebimanyi lwaki biyimirira ku kati ako bwe bimala okujja eri nga bijja biyimirira awo kigenda okulya ng'omugaati gugwa ng'ennyama egwa eyo kya bagyokeza bulungi eriko akacumbaali ng'ennyama egwa ng'eri yalya n'alya emyaka 3 n'ekitundu ng'alya ennyama na migaati mukama waliwo omuntu ali ku kisenge kozesa nnamuŋŋoona zimuliise leka mukama omuntu oyo afune ekimujja mu mbeera embi mukama afuneyo essimu emu afuneyo omuntu omu afuneyo ekigambo kimu mukama kitereeza obulamu bwe mukama sitaani atukoze ebintu bingi naye tukolereyo ekintu kimu omukazi oyo mukolereyo ekintu kimu mu bingi sitaani byamukoze mukama leka omukolereyo eki kimwerabize sitaani byamukoze mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna tusabye amiina gwali eyo ng'oyagala okwenenya oyagala okwogerako ne Katonda oyagala okukyuka gamba nti ayi mukama olunaku lw'olwaleero mpulidde ekigambo kyo mukama nzikiriza mbadde ntambula bubi mbadde nyonoona ekyambalo kyange kyaguba ekyambalo kyange ekyeru kyafa niye mukama nsaba okirongoose nsaba ompa amaanyi n'omwoyo omutukuvu ntambulire mu butukuvu n'obutuukirivu ekyambalo kyange kitukule mu linnya lya Yesu n'erinnya lyange liwandike mu kitabo ky'obulamu lisangule mu kitabo ky'okufa oliwandike mu kitabo ky'obulamu nzikiriza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange okulokoka mukama abawa omukisa mukama abongera omukisa mukama abaagale ate era abakole bulungi sigenda kusukkawo awo ebisigadde enkya kukyusa buyinza mmwe bwabulemera mumuleke bwabulemera tukole kye tulina okukola kati tunamutandikako phase 2 naye leero constitution ebadde ekyamugwa egundi agira amaleyo enkyalina okuwandinga ova obuyinza nze mugondezaamu ebintu nze wendi bw'aba awulira talina bwamusanga ate n'okuyimirira mu maaso ge tamanyi kyakkola nze ampite nze Museveni ampite enamba yange sigamba ampite andiise ekyo si kyeŋŋamba instruments of power bwe ziba ziganye nze wali nyina ababodaboda bange sirina mmotoka naye nsobola okukubira bodaboda 10,000 awo e Kampala ne mbagamba mujje Entebbe mujje tunone ebintu bya Kyagulanyi tubivuge tubitwale emagere
enamba yange eri +9 74 33 93 96 39. Ebyo ebintu tetubyagalirako baasa, twagala instruments of power, tetwagala baasa. Abe baasa siyenze bwoba onoonya ab'okuwa ebbaasa Kayanja gyali, Lwere gyali, abo be b'amabaasa. Nze njagala instruments of power eza Uganda. Bw'oba tosobola kulaba Honorable Kyagulanyi, oba funa omuntu yenna Kampala wali awo kumpimpi, naawe ali awo mugambe naawe asobola okuyita. Osobola kuba nga osula na mu bitundu by'entebe awo nga nze ow'essaawa 8 ndi wala, osula wo ntebe, osula wano Katabi, kusala busazi bwoti n'ogenda wali ne bakwasa ebintu n'obivuga butereevu, naawe ate tobisuza mu nnyumba yo, bivuge direct bitwale emagere. Mukama abawo omukisa mwera.